gange nze Sharigonza Gift. Nebintu byantandika nga ne maama wange omuto. Twali tubeera eri Kiduusu. Kati twali tunaaba ffembi wabweru. Ne tuwulira ejjinja nga likuba ku bbaati. Kati we twawulira ejjinja nga likuba ku bbaati, ne tudduka ne tuvaawo ne tusula ewa neighbor. Kati ku makya maama wange omuto n'aŋŋamba Gift, genda ogulirewo enkoko. Kati we nali ngulirawo enkoko zifulume, ejjinja ne linkuba ku mutwe. Ne ndowooza oba kiki ekinkubye, nga ndowooza oba baana. Kati tugenda olaba nga kigenderera paka ebyankuba amayinja. Ne binkubanga amayinja. Kati we byankubanga amayinja ne tutambulako ne maama wange omuto ne bigaana. Kati maama wange omuto, ye maama wange omuto yalwalamu awo omusujja mutono nga bagenda muggyako omusaayi. Kati ne bamugamba akuumeko, kati ye n'afa. Naye nze mmanyi nti ebintu bye baamukola ki, bye baamutta. Kuba ebyo ebintu tebyali nkutte nze, byandikutte oyo maama wange omuto. Kuba waliwo omusajja gwe baali balwana naye n'ettaka. Kati byali birina kubeera ku maama wange omuto naye ne bikwatamu nze. Kati ebyava mu kunkuba amayinja kati ne bitandika kunsala mikono. Binsala emikono n'ebisambi ne bitwala engoye zange, byatwala engatto zange, n'ensawo yange yalimu ebitabo ne bitwaliramu n'ebitabo ne pepa zange. Bitwala buli kimu, ne ssente bizitwala. Kati awo nsaba abayamba batuyambe babinjiddeko. Naye ekirala kye nsaba, si kirungi mwana muto kubeera kale mu nnyumba yekka, si kirungi. Kati nsaba banyambe oba eri abasobola okunnyamba ne babeerako nange weebityo. Nsaba bali eyo bamama Fiina, Minister of Ereso w'abaana, bonna abakulu abali eyo banyambe bino ebintu birekere okuntawaanya. Ate omuntu yenna asobola obeera nange abeereko nange, kuba si kirungi mwana muto kubeera mu nnyumba yekka. Twali tubeera Kiduusu. Kati omusajja manyiko linnya limu, Simon. Ye Simon ye. Kati maama wange baali bamuzimbira ennyumba bawalabe. Kati nga twali twakagiyingiramu, kati ennyumba nga yenyirira, ate nga ne muwala we alinawo essomero. Kati ne balwanira ettaka. Ettaka lye yali alwanira lyalimu bitooke. Naye kati nga ate yali ankola ki, maama wange omuto yali anjagala nnyo, nga buli waatambula nange atambula nange. Kati nga we tugenda mu nnimiro eyo agenda nange. Kati waliwo we twagendanga mu nnimiro, nga mu nnimiro tusangamu ebintuntu, awamu yasangamu enkoko nga nfu. N'agamba ate n'enkoko awamu n'asanga ebintu ebityo by'osanga mu nnimiro ne weebuuza nga kigenderera. Kati oyo omusajja bamuyita Simon. Maama we yani? Maama wange baali bamuyita Joeli. Joeli yani? Eddala? Nali mmanyi ero lyokka. Genda maaso. Maama wange baali bamuyita Joeli. Kati ebintu ebityo kuba
nze nange mpulira bubi nga bisumbuwa obulamu bwange sibeerako awo nga ndi musanyufu. Ebintu bino otegeera nga bijja oba nawe wekangirawo nga bizze era kati owulira otya saawa neka kale nze mbeerawo bijja buzi nga simanyi kati waliwo webukeera nga siina maanyi nengambako mikwano gyange kati nga waliwo olunaku kati waliwo omukazi abeera eyo nga ku Yesu amala kati nagendayoko nemugamba nekyanga omutima gwange gulikola ki guli kuba ticha nagamba nga guli kuba nnyo nemugamba nange simanyi nemugamba oba waliwo ekigenda otuukawo kati bwenakomawo nenkeera ebintu nebinsala kati ticha nagamba gift yangambye nga ki omutima gwe gulikola ki guli kuba naye tamanyi kiki kigenda tuukawo kati webiba binsala siraba nze ndabirawo ng'omusaayi gukoze eki guzze kati awo biba bimaze osala naye kati siwulira bulungi nga bintawaanya naye njagala obeerako nga mikwano gyange musanywe nga neeyagala. Mikwano gyo tegikusosola olw'embeera gy'ofaanana? Enki? Mikwano gyo tegikwewala olw'okuba ofaanana bw'otyo? Kale girabika bubi omuntu n'akulaba n'akwetegereza n'owulira kale obusungu n'ogamba kati ebintu kale byannyonoona omubiri gwange kuba omubiri gwange tegwali weguti ate ekirala n'ebintu bikumalawo mu ddakiika gy'otamanyi nze saali weebati naye kati omuntu wakulaba kagamba mwana ono ng'okoze eki ng'okoze tegeera ekyo n'obeeraawo nga tolina mirembe kati awo kyekyo naye njagala beera gundi ki banka manager naye bino ebintu engeri gye bineneseza nze kati singa ndi mu siniya yakusatu kati nze mukusoma kwange naliko kale bino ebintu bikola bisikesera nebikunza mu kilaasi wale essomero lye nasomerako nga naliko omugezi nga kati nga ku masomero amalala bakola abaana the first 10 class kati nze nange nali mwabo naye kati nenziranga emabega olumu nfuna 3rd grade 4th grade ate nga nze ebyo sibyagala ekitegedde kuba mba mpulira bubi kuba tata wange yawaayo school fees mba mpulira bubi ng'ezo nzikoze eki zifunye 4th grade ate nga n'abasomesa abamu bagamba bano abaana kati essomero lino lye nali nsomerako me bampumuze nali ntandise okukola kuba ssomero eryo najjako nga nfuna 3rd grade naye kati waneenaawo 2019 nga ndivaayo mpolampola ndigenda mu 1st grade 2nd grade yawe kitegedde ekyo yawe ebintu nebimpunza ate bayidawe kwera essomero nga mu bbaaga nyinza okusangamu obudala mu bbaaga omusulo mu bbaaga yange waliwo omwana kati baneena abaana ab'engezigezi balowooza oba ozze n'ebyokulya mu bbaaga kati yagenda n'akeera mu bbaaga yange oba yali alowoozaako najja n'ebyokulya kati n'agamba kyagonza ebbaaga ye erimu ki omusulo nemugamba ani agutadde nagamba oba olowooza nkulimba jankulage tugenda obikula mu bbaaga mwe muli omusulo kati abaana ne bagamba mukisirikire tugambeko omuntu ogwo tishagoleti kati ne bagamba tishagoleti nagamba muleeteyo ebbaaga ya gift ngirabe tikyagenda obikula nga mwe muli bbaaga kati oyo omukazi mukatuliki kati n'asikamira yasooka asaba kati najjamu omusulo oba yagusuula mutoyi simanyi olulala twasangamu kigalo kino ekisajja weekiti nga kiriko omusaayi yenze yasangamu kuba bayidawe sayangamba gwe wagenze ne dasita kubanze okwo okusomero
mu kilasi yaffe yenze yali kilasi monte sayangamba kilasi monte tuwe dasta kati nga nali nagiteeka mu baaga kati ngenda okujjamu ki dasta nsangamu akagalo naye saasooka kwogera najjamu dasta nenkola ki nensibako baaga kati luvannyuma saali afuluma nemugamba mu baaga yange mulimu ki olugalo sanagamba Kyaligonza oli serious nemugamba newobikulako ebbaaga akagalo genda kala kati sawa yabikula akagalo ebbaga yange nagitwala mu staff nagamba naye oba biki ebisumbuwa omwana kati abasangamu ki akagalo mu bbaaga kati sawa yatwala mu staff mwalimu abasomesa batonotono kati basaba ne bagamba Kyaligonza oba kiki kimutawaanya kyokka nga wali eri emabega abadde talina ki kimutawaanya ne bajja ne bambuuza mirundi emeka gye wasanga mu bbaaga omwo ebintu nga weebityote ne mbagamba kuba olwe twasanga omusulo mu bbaaga omusomesa omu ye yakola ki yategeera kati ne mbanyonnyola ne mbagamba twagambako Kyagole senior woman teacher gwe twagamba kati awo ne bagamba kati kyagendera wekityo nga bino ebintu bintawaanya. Somero ki? Good Times Junior School. Lirida? Yawo waggulu awo. Awo. Bizibu bino yatandika okubifunanga wa myaka 13. Kati ayina emeka 18. Mulinayo omuntu gwe muteebereza oba omuntu yenna gwe munjoga nti ayinza oba yaviirako ebintu bino? Kale yali ne step mother we gye baali gye yagenda okuwummula eyo baali eyo mu kiduusu eyo naye maama w'omuto oyo yafa. Ebintu ebyo bye byabagoba mu kyalo ne badda kuno era tewaaliwo mirembe gya nkalakkalira n'oli maama we teyasobola kuwangaala myezi giwera meka teyasobola kuwangaala myezi giwera 4 nga bakomyewo olw'obulwadde buno bwali bubasumbuwa kuba waabasumbuwanga babiri omukadde oli n'afa. Mulimu ogwange mbadde nkakkalabya mulimu gwa takisi mu Jjinja awo nvuga Kampala Jjinja naye olw'embeera omuggalo ogwazze kati sikyasobola kumalako bulungi mu mbeera y'akasente okuyamba omwana ono wange mu mbeera eyo kati nkowoola bekikwatako Banakisa Maama Fiina minisita wa Jenda w'abaana n'abasigadde bonna abasobola okuyamba mu mbeera eyo batukwatireko sobolo okubanga malako mu mbeera gye ndimu eno n'omwana ono tali mu mbeera nti eri awo nnungi. Sooka agendako ku lw'ebugerera eyo weeyo baŋŋamba baagala emitwalo 83 kati nga nina n'oggula ebintu ebyetaagisa nga bimalayo emitwalo nga 32 ne tugendayo okwo. Twagendayo okwo tetwasobola kumaliriza bulungi bintu ebyo kuba emitwalo nga gyagenda nga 75 ejjaggwawo naye nga ndaba tewali nkyuka nenvaayo nengendako ewalala ebuyuku eyo tebaŋŋamba ojja kuleeta mitwalo 40 tugule n'ebyetaagisa emitwalo nga 3 netugendayo netugula ebyetaagisa twamala obigula ne bakolaakola bye baakola nabyo nebikola ki nebiddamu nebigaana netugendako nga wakabeeyigangaawo bayitawo nga wakabeeyigangaawo maaso awo kulwolwo olw'eidudi awo balina kasenta kali awo simanyi bakayitaani netugenda awo oyitawo bugisi neweeyongerayo okwo akatundu nkeerabidde kasenta ako bonaatera otuuka eidudi awo netugenda eyo naye ne batubuulira ebyokukola ne ssente naye ngezaako okubanga transport byenagula ebyetaagisa byonna netubikola tebatuwanga n'eddagala liba lyakunyookeza omunyookezaako biki
n'omuwa lino n'anywa lino n'omaasira ne tubigezaako nabyo byonna era ne tukomawo ne birema ne batubusomeramu owalala ne baŋŋamba bagendako owalala nenfuna gwe nagendako ow'ebugemba awo yansaba emitwalo 75 nengimuwa nagimuwa n'akola ku ddagala ABCD biki ne tulowooza era ndowooza tuteredde ne bigaana ne bikomawo ne baŋŋamba kati ategezaako owalala nengezaako owalala nakozesa mitwalo nga 35 ne ndowooza ona abigobya ajja bisobola ne tubeerawo ko omwezi gumu omwezi ogwokubiri omwezi ogwokusatu ate ne bikomawo ngenza okusembyayo byensembezaayo abadde nawa ku kyalo nga si wawala nnyo nkozeseza $1,15,000 nti akati bigenze ne ndowooza nti bigenze mba ndi awo tewayita na mwezi ne bijja byamutandikirawo kumusala muno kumusala nembuuza ate lwaki byakomyewo nti ate tetumanyi kale yembeera y'ebintu ebyo